Manyanze Segirinya Muhammad baka parliament wa kitundu kya Kawempe North Constituency gwemanyinga Mr. Apu Beti. Mwebale nnyo kulaba Kampala Media TV era mugibeereko mugigoberere tuweereza wamu nayo. Kampala Media TV ebenonga ekikubanga neno Mr. Apu Beti bwe tukikuba n'olwekyo tukolera wamu mwekumire ku Kampala Media TV. Tunyonyole kasenge kali akali mu ddwaliro ako. Mpozi abantu abali mukulizo oluvuvumo Amanyanze Segirinya Muhammad mbaka wa parliament ow'ensonga owa Kawempe North Constituency gye bafutumye eyabesimi lwaki bagiyita eyabesimi ti erimu ebintu kati biwandisuubidde nti tebiri mu constituency endala muri mu constituency erimu eddwaliro omuli n'akasenge ke twatumye presidential ward akasenge ako bwe twazimbye eddwaliro lyonna netugamba naye ate mukama wange bwalifunamu olusujja oba lusenyiga ye naye alijjeeno mu bantu baffe eno mu lukale oba ye wabeewo akasenge akake nga kanjawulo ku ddwaliro nentekawo akasenge nga ka mukama wange Robert Kyagulanyi Sentamu mwalwalira in case nga afunamu kasenyiga oba olusujja ate ntekawo n'abasawo ababeera awo nga balinze nti dwalirwala ate nga basasula buli mwezi oba lirwala mu 227 oba 228 oba 23 bo babeerawo bakeera bukeezaawo okulindirira mukama wange dwalifunamu olusujja basenyiga because okulwala kya buntu tewali muntu atalwala ensonga lwaki ffe twagala nti okwerinda sibuti ne babeerawo awo abasawo ng'ate basasulwa nga n'okulaba nga balinda mukama waffe dwalifunamu olusujja naye muwondi eyo bw'oyingiramu enyirira eri buli kintu kyonna twagisaamu buli mashini yonna oba buli equipment yonna ekebera tulinamu ENT scan eyo y'amatu eyo mweri tulinamu MRI scan eno twagiteekamu ekebera full body yonna okulaba omuntu ali atya ne tubeeramu brain scan ekebera omutwe nga azadde tukuwa kilo 2 eza sukali tukuwa amata g'omwana tukuwa muti gwa sabuni ne tukuwa n'ebyenda bw'ozaala abaana babiri kilo nyeze ebyenda bw'ozaala omwana omu kilo 2 era abantu kati bajja wayine bagamba nti kale Katonda singa nsaasira n'enzaala babiri ngende ne kilo zange 4 so kati enkola y'ekizaala gumba mu Kawempe twagigobye enkola y'okujjamu embuto mu Kawempe twagigobye because oli kati olulufuna agamba kaninde nduzaale kuba mwana ono gwana amujjamu n'amusulwa tomanya gwasudde ayinza okuba asudde president ayinza okuba asudde MP kati abantu bagumu nnyo olw'ensonga nti ombaka waabwe yataddewo enteekateeka ennungamu kati okuzaala mu Kawempe si musango si kibonerezo okuzaala kati ffe mu Kawempe twakiresenga kukula era abantu kati batya kufuna mbuto mu Kawempe abafuna mbaka waabwe n'abatwala n'abanga asobola okubeera ng'enteekateeka ey'okuzaala gikolako because tukukima mu ambulance ne tukuleta mu ddwaliro n'ozaala ate ambulance nemala n'ekuzzaayo ate abasawo baffe tulina monitoring doctors abasigala nga bamonitoringa omukyalo ono yazadde si bye bino ebyogera amalwaliro ga gavumenti ne bakuba empi ne bakulangira twaliyo era eno ery'okuteesa akwebalame ani abasesa Segirinya netegesa nyina na woninze deputy speaker ne speaker mufune dictionary because lunaku lwenatesa nja kuba quotinga lotamuzi nga ndi muzibu nnyo kati bwe kigambo kyenjogera nga toyina okuddayo eri obikuli ategezezza kyawo ndi bize nyera abamu abanonya kate mundaba nsoma rules of procedure nsoma nezimu kugundi kulotamuzezo kubanja kala lwena presentinga ensi yo negament yono Segirinya oba nolwekyo sigenda kubeera MP owa constituency yekka wabula ngenda kubeera MP ate sizane ku fulo ya parliament ate si mu lukuubo bino mulengera ngo omuntu ali mu lukuubo n'abamuteeka mu kamera ku fulo ya parliament nolwekyo parliament mbadde sinagisanga ubi naye sinateesa olw'ensonga nkyetegereza matter of national importance ogireeta otya private members bill bagireeta batya so nkyayiga nga upcoming MP omupya eyakayingira nenga parliament enaba kubambi because mbadde mu council atenga mu council era functions and roles of a member of parliament era zezemu functions and roles of a road councillor so tebinaba kunzibuwalira so far ebintu bwete mbadde kyabisanze naye nga buzibu enkyafunye mbufunye babaka ba NRM bakambwe nnyo gyendi Segirinya otulabisa kati era babaka batubagamba naye wandize n'okiikire no kuba kati nfunye obuzibu nti ba MP naddala ba NRM abantu babagamba mugambe ne Segirinya ajja tukiikire keno kati embalala bampise bagala bakiikire ekisanja kimu entoloko bampise Segirinya ajja tukiikire mu ekisanja kimu Arua bagala nti kala ajja at least naku nnyatu kiikiriremu abantu kati batandise okunsikero bazizeeri ate bino binyiza ababaka ba NRM nga balaba Segirinya kati ayagala kubeera nti ninga kati dangerous substitute constituency eganye nga bagala nti Segirinya asooka ajje kale atukiikiriramu weeks B addeyo kati ye problem gyenfunye nti nsanze obuzibu
mubabaka bafaba NRM banyina ko obusungu olukuba balonzi baba demanding babagamba naffe eno tumwetaaga kati mfunyo ekizibu ekyo ate n'abantu eresimbandi bubi baba tukwegayiridde jangu ati se olunaku lumu tukiikiriremu kati kyekizibu kyenfunye naddala mu mbeera eno gye tulimu naye nga sofa parliament bwete natambula bubi naye obuzibu bw'ensanze bwebo nti ababaka kakati banyivu olwokuba nti abantu baba demandinga nti Segirinnya jatukwatemu ng'ate nabo babaka balondebwa ng'ate byenkola basobola bikola naye intentionally bagana buganda kisookera ddala bajja ne baleeta erinnya lyange ku bwa deputy speaker ate nga nze si bwe njagala nze nali njagala bwa speaker nagenda okulaba nzikakkanyiza erinnya balireese ku bwa deputy speaker ate nga njagala bwa speaker kwe kugaana naye singa erinnya baalireeta ku bwa speaker immediate nali nja kukkiriza naye bwe baleeta erinnya banominatinga ku bwa deputy speaker ate ekifo kisaagalaza ate embeera ntya nga nze mmyuka nyina okuba nga nze mmyukibwa nolwekyo next parliament ya 2026 balireeta erinnya lyange ku bwa speaker full awo nja kukkiriza naye bwe bandeeta ku bwa deputy nga nze mmyuke nze nyina okumyukibwa nolwekyo kyekyaŋŋaana ssebo naye singa balireeta mulayini entuufu eyewa speaker nali nja kukkiriza because oyogedde ku mirimu gyenkola mu parliament n'emirimu gyenkola mu constituency abantu batandise okusenguka mu bitundu ebirala bajja mu Kawempe North gye baagala kati bantu basengukuse mayumba kati butuka mu constituency endala makalu ate mu Kawempe amayumba gaali nyera balandi road mbasaba mitemongeza nyumba kubanga ni wankubadde nti enkulaakulana ngireese naye ate abantu basigadde ng'enfuna y'emu ne mu Kawempe sebo funa enju enkalu mu Kawempe si kyangu amasimu kati gensinga okufuna Segirinnya waliwo olumu bbiri awo genzibeeremu waliwo olumu emu bantu bagoba wali nkulaakulana naye bakabannanga abamu bavudde mu constituencies zaabwe nabaate baagala sitwa mu Kawempe ababaka abasinga aba parliament bankubira Segirinnya bwolaba enju enkalu eyo ginzigire nzijembeere eyo ng'ate mubaka tukiika naye kitegeeza ki ti enkulaakulana bwebezze buli omu ebe emusikeri enkulaakulana eringa magirenti ereeta buli muntu yenna nolwekyo eyo constituency mu myaka 5 egera kubeera nga bagigeraageranya nansi nga tebagigeraageranya na constituency endala bagigeraageranya nansi nti olimu eri constituency ya Segirinnya eringa America olimu eri constituency eringa UK olimu eri constituency eringa Boston olimu constituency eringa Dubai nga bagigeraageranya nansi era n'eddwaliro linnyini lye twakoze kati mumugenda kulwalanga ogende mu Nairobi hospital bagambe I from Uganda and yes go back to Kawempe North hospital bakuze bademba kulifaringe back ogende mu America bademba kulifaringe back because gundi facility hizo naze amalwairo gaya manene zegaira nafege twatadde mu ddwaliro wano nolwekyo tewekanganga abakungu ba government bagenze ne badamu ne babansindikira n'abamu kati olwokuba ebyuma twalese ebyuma eby'omulembe abamu bati okujja emisala bajja kiro sawa nga munana munenjagala MRI scan ne Segirinnya tewali kamera bajja bamagamaga n'ogadde totya bwe olya mwejangu bakujjanja be mwale mu bireta zombaka mbirese era sawa 8-7 ogwekiro 9 babakungu ba government bokanga be bayingire motoka bajja bazisibye ku ono naba pulite bagala bazirabe bajja kiro nabage mu James sana nte munange Segirinnya bitoma ibyatulema ate guwabiresa ati tubyetaaga kati bajja kiro era kiro tubeera busy nnyo tuba tulisivinga abakungu ba government bajja basoba bati abambajja na ku boda nomugamba nti we ninga na bidali nkola binti nze minister wa gundi nomugamba nti goze nti ye nange nze munange nze kujjanjabibwa nomugamba lwakyo jja nti osoba nti munange butuna jjawo ne bamanya abasajja bali bakama baffe bajja kutabuka bagenti namwe mutandise gende nti wali obujjanjabi kati bajja basoba ate bwe ngatuuka maaso eyo nange nja tuuka mbala biseemu kaba kungu abo bweyewe kiraga maaso awo nja tuuka mbala bisemba gaye nedda mujje misana nga jje kiro tetumukkiriza nga twetaaga bajja misana ensi ekulabe nti mu Kawempe North Hospital zojja okufuna obujjanjabi